olutindo weewaawo yeeyiyo egguse kaakano ku BBS Telefina. Musajja wa Kabaka birimu ye matovu nzikalidde ojje kutuusaako. Tubaweza tusinzira wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda, Bulange Mmengo. Embeera nnungi, budde bulungi, bukkakkamu ddala. Ali ku BBS Telefina. Pulogulaamu eno olutindo tukuleetera bingi. Ne tufuuka olutindo ku nsonga nnyingi ezikwongerako ggwe ng'omuntu, b'oli nabo, ekitundu kyo n'eggwanga lyonna. Ngenze ku nsonga za mmere ennansi, emmere enzaaliranwa, emmere oluusi gye tutunuulira awo ne tugikazaako n'ekigambo kye bayita loko ng'eri lokolo. Emmere ennansi oba enzaaliranwa, bannaffe aba Slow Food bali mu kaweefube okulaba nga tesaanawo. Basangibwa wano mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka Kyaggwe mu tawuni y'e Mukono Nabuti Road. Bajja buli kiseera wano okusomesa n'otujjukiza engeri gye tulina lwaki tulina okukuuma emmere ennansi. Ndi n'omukyala wano muzzukulu wa Kayiira Gajuule, no muzzukulu wa Namwama wa Kayiira, kituufu. Namuleme Ruth avudde mu Slow Food era mu kitongole ekyo kyennyini ekya Uganda Youth Network nga ye mukwanaganya w'emirimu oba n'ebikolebwayo muyite coordinator. Oli ku BBS Telefina enseekula bulungi, saba obuuze ku batwala n'abatuwuliriza. Nesiimye okubeerako ku BBS Telefina olunaku olwaleero. Abatulaba mbalamusaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Yes sebo. Amanya erinnya lyenjogedde lyeri? Yes sebo, erinnya yenze Namuleme Ruth nga nviira Mityana naye nga nkola n'ekitongole kya Slow Food Uganda nga coordinator w'abavubuka mu ggwanga lyaffe lino mu kitongole kino ekya Slow Food. Weewaawo. Omanyi eno Telefina buli kadde eddakiika eziyita abantu bagandika tugende ku Telefina ya Ssaabasajja Kabaka. Yiyo erina myaka 7 kaakano ensajja kudde. Abantu bajjukize Slow Food kye ki? Slow Food kitongole ekyavaayo okulwanirira emmere ennansi. Nti tulabye nti ebiseera gye bigenda byeyongera, emmere eno tugiggyeeko nnyo ebirowoozo, tugiggyeeko omutima ne tudda ku mmere netali nnansi. So Slow Food Uganda negamba emmere eno wetutagifeeko girwanirira ejja kusaanawo. Tutuuke ekiseera nga tekyaliwo mu nsi. Ate nga tumanye emigaso egiri mu mmere eno nti gy'amaanyi nnyo, mingi, era we tuba nga tetugifunye obulamu bwaffe nabwo tebujja kuba bulungi. So Slow Food Uganda nevaayo, Slow Food International kubanga teri mu Uganda wokka, kyatandikira mu nsi eya Italy. So Slow Food Uganda, Slow Food yonna nevaayo okulwanirira emmere ennansi kubanga buli nsi ebeera n'emmere yaayo ennansi. Kati nga Slow Food Uganda nti tulina wano emmere yaffe ennansi nga balugu, obukupa, amatooke gano agatali makolerere, tulina amayuuni, tulina emmere yaffe eno ennansi. Kati nga tulaba nti egenda kusaanawo, so ne tuvaayo okukola ki? Okulwanirira emmere eno sebo. Kaakati ate ne mutondawo n'ekibiina eky'abavubuka. Kaakati Uganda Slow Food Uganda Youth Network. Network eno still era eri mu nsi yonna. Nti tulinawo Slow Food Youth Network Africa, Slow Food naye kati ne Uganda erinawo Slow Food Youth Network Uganda. Yes sebo. Gwe mwokolanga coordinator. Omukwanaganya w'ebyemirimu. Omukwanaganya. Era kati ofiisi zammwe ziri ludda wa? Ofiisi zaffe ziri Mukono ku Nabuti Road. Emmere eno ne bweneesaanawo tewooma, Ruth, emmere tewooma. Naye era n'eddagala teriwooma. Waliwo agamba emmere mukamwa waliwo abagamba olya kibalugu ani testi tewali. Waliwo agamba waliwo yagamba nti bw'ogaana okulya emmere ng'eddagala ojja kulya eddagala ng'emmere. Nti bw'ogaana okulya emmere eno kale ogambye tewooma. Naye ekiseera kijja tuuka ng'olina omugugu gw'eddagala gw'olina okulya kubanga wagaana okulya emmere eno gy'ogamba etawooma. N'eddagala lino era ojja kulirya kubanga era nga terina na testi, naye kubanga waliwo bye wabuuka wano ojja sigala ng'olya eddagala lino. So emmere eno wadde abamu balowooza nti tewooma naye ate ng'ewooma.
abamu balowooza nti emmere eno tewooma naye emmere eno ewooma era mbadde nsaba abantu okugyettanira kubanga mulimu emigaso mingi nnyo egisobola oyamba obulamu bwaffe. Nze njirya n'ogifumbira ewuwo omwami n'ogifumbira n'abakadde bulungi nnyo n'egifumba obukopa naawe n'olyako obukopa no buwooma. Kaakati mwenga abali mu mmere eno ennansi ya mugaso nnyo n'okutuuka ogiyita eddagala. Emmere eno ya mugaso nnyo n'otuuka ogiyita eddagala. Tulaba nti tugamba abantu bedda tebalwalalwala nnyo. Ekituufu. Tebasanga ebizibu bingi nnyo mu byobulamu nga bwe bye tusanga kati. Abantu bano balyanga nnyo emmere eno kubanga emmere eno yabanga n'ebiriisa byonna omuntu bye yeetaaga. Nga yeekuzizza. Yes, tutera okugamba edda baagambanga nti kyogere mu luzungu ndaba kisikatira nti amata breast milk. Yes. Yemmere esinga okuba ennungi eri omwana. Yes. Naye okimanyi nti kati okuyonsa okimanyi nti kati omwana osobola omuyonsa naye nga tafuna biriisa byonna kubanga obadde olya emmere nga tewa mabeere go biriisa ebyo mu mubiri gwo nga tebiriimu omwana anaafuna obuzibu n'omutwala mu ddwaliro ne bagamba omwana tafuna biriisa bimala. Olw'ebyo byobadde nti omwana muyonsa buyonsa ate nga yinasi ne bamugamba yes omuyonsa naye amabeere go tegamala galimu ebiriisa ebikola ki yes ebibulamu. So kubanga tusuuliridde emmere yaffe eno ennansi emmere eno erimu ebiriisa byonna omuntu bye yeetaaga ne tudda ku yes eyo yennyini ne tudda ku mmere eno ekola ki eno etaliimu biriisa bulungi. Yensonga lwaki ensonga ng'eyo esobola okubaawo. Kati obudde obutuula okulya emmere ennansi ng'abo b'obalaba ku lwaliiro yo erirudda wa? Obudde weebuli lwakuba tugenda ne twefuula bize yes. Eyo ndya yentuufu. Endya yentuufu naye terulina kubeera lujjuliro kubanga era bw'oba olya eno emmere etalina nnyo mugaso era ofuna obudde obugirya. Yes naye bw'ofuna obudde obulya fuba okulaba nti olidde ku mmere ki ennansi kubanga emmere n'enva ennansi kubanga ennansi ze ziriwaye. Enva ennansi tuyinza okubaamu n'enva endiirwa greens ejjobyo nakati bugga nsugga ntula then tusobola okubaamu zimanyi nga lwaki ne buli obuyimba obumanyi gwe mukagenda tolya nsugga za mu kibira. Ensugga nzimanyi ssebo nzimanyi bulungi nnyo. Yes ebijanjaalo emmere eyo erimu ebiriisa byonna byonna bye twetaaga. Weewaawo ali ku BBS Stefan ye Namuleme Ruth okuva mu Uganda Youth Network era nga kiri wansi wa Slow Food. Bano balafuba n'okulaba nga emmere ennansi emmere gye twakula tulaba gye tulowooza nti eriroko ne mu enfumba yaayo tulowooza nti eriroko etwala obudde bungi balikawefuba okulaba nga emmere eyo tesaanawo. Ruth mwenga abavubuka kitongole ekyo mukozeewo ki okulaba nti ddala abavubuka bongera okutegeera emmere eyo ogimanya ogirima n'ogikuuma kuba siikaweefube gwoliko? Yes siikaweefube gwe tuliko. Kaakati nga Slow Food Youth Network tulina ebintu bye tugenda tuteekateeka nga bikunga abavubuka okulaba nti bategeera bafuna ekisooka amagezi ku mmere eno kubanga ekintu ky'otamanyi tolina ngeri gy'osobola oba kukiwagira oba kukyogerera. So tuteekawo ebintu kati tulina ekintu ekiyitibwa Good Food Camp buli mwaka kye tukola ng'ekigendererwa kya Good Food Camp eno nga bwe tukiwulira nti emmere ennungi tugenda mu lusiisira ne tumalayo ennaku zaffe nga 3 naye ng'omulamu omukulu kwogera ku mmere ennungi ne twogera nti emmere ennungi yeeriwa ne twogera emmere ennungi eno tusobola kugirima tutya okubeera ennungi kubanga osobola okulima baluguwo naye bw'otamulima mu nnima nnungi era tajja kuba mulungi. Omulimye naye ate ofuuyira chemicals ate then balugu oyo agenda kusika chemicals zino tajja kuba mulungi era eri obulamu bwo. So ne twogera nti emmere eno esobola kulimibwa etya ennungi emmere eno tusobola gikuuma tutya n'ebeerawo
ng'erina emigaso gyayo naye ate neebeerawo kakaseera akawanvu. So tutegeka ebintu ng'ebyo good food camp, waliwo school gardens. Nti tugenda mu masomero g'abaana bano abato ne tuteekayo ennimiro zino nga twagala okwagazisa nti omwana okuva ng'akyali muto amanye nti okulima okulungi kwe kuno, nti nsobola okukozesa ebinneetoolodde n'endabirira ebimera byange bino ne bitalumbibwa biwuka, n'embeera nga nkola ki nga tesikozesezza biri ebifuuyira eby'obutwa. N'obutiko bugwa mu mmere ennansi? Yesebo, obutiko bugwa mu mmere ennansi naye lwakubanga nti obutonde tugenda tubwonoona, ennaku zino tokyasobola kubusanga we wabusanga edda. N'akawoowo kali ke twamanya. N'akawoowo ako kazibu. N'obunyika mu mazzi ne bukyuka ne kkala. Ne bukyuka ne kkala, amazzi ago ne gasigala nga gakyalimu akawoowo ako. Yes. Kati ensi tugyonoonye, so ebintu bino ebimu bigenda bikola ki? Bigenda bisaanawo. So ensonga lwaki nga Slow Food Youth Network twavaayo ne tugamba abavubuka tuteenyigira mu kintu kino tujja kukola ki? Ebintu bino bijasaanirawo ddala kubanga research agamba nti omulimi kati average farmer mu Uganda wa myaka 6. So wetubanga average age y'omulimi essaawa zino ya myaka 6, abavubuka ne tudda emabega ne tukola ki? Ne twetuulira kubanga abantu bano be balina amagezi ge twetaaga ku mmere ennansi. Ate bakaddiwa bagenda. So wetuvaayo abavubuka ne tukivaamu ffe ne tudda ku byaffe ebirala, kitegeeza mu myaka egijjaawo tujja kuba tetulina mmere ennansi era ejja kuba esaanawo. Ruth, sente muzijjawo zikola ebyo? Sente tufunako abatuyamba, naye ekibiina kino kirimu memberships, nti obwegasi, nti ekibiina eky'Emityana Law Group Emityana ezze neyeegatta ayinayo ka membership keesasulayoko, naye ne tufunayoko ne ku donations, bwetyo nisobola okubeera nga tutambuza emirimu gy'ekitongole. Lwaki mu nsi zonna Italy gye kyatandikira? Emmere yaabwe ennansi mmere ki? Vision bearer. Lwaki Italy? Vision bearer gye ngambe gye yava. Okwolesebwa kwatandikira. Yes, eyatuula n'alaba nga emmere ennansi eri mu katyabaga olw'emmere eno etali ki? Etali nnansi. So bwe yakitandikira eyo, naffe abakulu baffe wano abaafuna idea eyo ne balaba nga kituufu mazima ddala emmere ennansi ekola ki? Esaanawo. So naffe ne tukola ki? Ne twegatta. Mu Uganda wano Slow Food kimaze emyaka emeka? Slow Food mu Uganda emaze emyaka yatandika mu 2006. Yes. Kati awo emyaka gisukka mu 10. Yes. Nga weeri wano mu Uganda. Essuubi muliraba weeriri? Yes, essuubi weeriri kubanga kati mu campaign zino ze tugenda tukola nti tugenda mu masomero ne tugamba abaana bano ne babeera nga bamanya emmere. Manyi wobeera n'amagezi oyinza ekintu obutakikolerawo naye kigenda kiyingira mu bwongo obwo. Yes. Otuuka ekiseera n'okola ki? N'okikola. Nti abaana bano tugenda tubalaba ne tukuŋŋaanya abavubuka. Essaawa zino tulina Youth Academy gye tuliko omwezi guno. Youth Academy eno ngeri online egasse amawanga ga mu Africa okusinga. So tuli mu kuyiga ku GMOs. Kati we tufuna amagezi nga gano, ffe ababadde mu musomo ogwo tuvunaanyizibwa okugenda okukola ki? Okutegeezaako kwabo abakola ki? Abalala batamanyi, ne tulaba nti twongerayo amawulire gano. Kati buli omu waana amanya n'alaba obulabe ensi yaffe bweyolekedde. Yes, tujja baako kye tukola tusobole okulaba nti tutaasa emmere yaffe ennansi. Bwe tuga emmere ennansi mugenderamu n'ebibala? Ebibala, vegetables, enva endiirwa, emmere, enva n'ebisolo. N'enkoko eno gye tulunda eyetakulira? Enkoko yennyini egenderamu ddala. Nayo tuga nti nayo mmere ennansi. Naye ekyo kinaasoboka kitya kubanga ensi egenze ekula n'ettaka ne likyuka naki
ebintu ebyo ddala binaasigala mu originality. Ebintu bisobola osigala mu originality buli omu weyeenyigiramu ne tulema gamba ebyo byabali ne tulema kubirekera bakadde ne tulema kubirekera nti bali naye buli omu n'agamba kino kinkwatako kubanga tumanyi nti emmere eno erina omugaso. Bwe tugamba nti kino kinkwatako buli omu ajja kusitukiramu abeeko nekyakola wakiri obeere ng'olinayo emmere ki buli alina waasobola okuteeka emmere eno abe nga alina emmere eno ki ennansi kubanga we tutakikola ekyo ejja kusaanawo. Gwe mukwanaganya byokwanaganya biri wano Uganda manya Buganda wano kyaggwe obukwanaganya abo bukoma wa obwa coordinator bwo? Bukoma mu Uganda yonna. Essaawa zino tuli mu districts ezisukkaana mwe tukolera emirimu gino egya slow food mwe tubeera n'abalimi be tukolanagana nabo nga bakola ku mmere eno ki ennansi. Yes, tetukoma mu Buganda wokka naye tuli mu Uganda yonna. Wewe twesibye nnyo ku mmere nga balugu wano gwe tumanyi naki mmere kijooga nti abeegindi balina emmere bweti abeegindi balina emmere bweti bane tugikuume nga yankizo. Kati tulinayo ekyokulabirako nga mu Bugishu enva amaleewa ekyo ndesi kyakulabirako akalo mu West tulina Lumonde Musoroti oyo wanaddala wa yero oyo tulina buli kitundu kubanga buli kitundu kiba n'emmere yaakyo buli kitundu kiba n'emmere yaakyo nga wano mu Buganda tulina amatooke so na buli kitundu West, East, North buli omu aba n'emmere ye mu bitundu ebyo era ebizibu katugeze obulo wana amatooke olaba tulina nkiyite ku upgrading kati waliyo oba n'ensigo okulongoosaamwe n'emmere eyo ng'obulo naye waliyo obulongooseemu. Abantu abo nabo tebatudde bagenda baagala okulongoosa buli kimu tulira bakkalo nga kanene empeke y'akasooli so nga ate akalo kadde ate kakati awo kaba kakyuse nga tekakyali kali era bw'olaba nti gano amatooke amalongooseemu era olaba nga waliwo enjawulo nga w'olya ku lino n'olya ne ku lino oba bbogoyo oba ki w'osusa ndiizi n'osusa n'oli olaba nga enjawulo weeri wadde oli munene kano katono naye ogenda olaba test flavor nga byanjawulo nga tebifaanana so oba oli awo n'akalo nako sinako emanyiiko ssaawa zino naye ngaomutalawana gye twolekedde kubanga byo bisaanyizibwawo. Naye kiki ekireese ebyo mwenga omulaba ki ekireese ebyo okuba bwe bityo ekireese ebyo ensi ekaddiye amagezi mangi kiki anti bayibuli egamba amagezi galyeyongera kirabika amagezi galyeyongera ne basalawo okukyusa bwe batyo naye oba ne demand obwetaavu naye yes demand kubanga kati ensi yo ettaka lyo terigejja nga bwe yali edda ne kati bweki ne kati bwe riri naye ate nga baani ng'abantu tweyongera buli kanaku obungi so ne bagamba we tunaakola bino ebintu ebinene ng'era omuntu omu ali awo alinze enkoko eyo ne bagamba tukole zino ezikola ki ezikula amangu naye ate nti obulaba ate obuvaamu mu kukula amangu kuno ate bwo bungi nti enkoko zino zijja kuba nga sinamu bulungi ziyina ebintu bingi bye zireetera omuntu agiridde ebintu byonna ebyangu ebyo bye baleese ebikolerere ekikula amangu kifa mangu kikula amangu kifa mangu kaakati ogenda olaba nga naawe akiridde olina kufa mangu so nga ate kubanga ate wofuna ebirwadde ate ekirwadde olujja kyekiddako ekirwadde wekijja kufa kwe kuba kuddako kakati tusigaze eddakiika nga 3 nnya oba oli awo
nyinza okuba nnyina kyesikuwonyeeko ku lwa Slow Food Uganda, ku lwa Uganda Youth Network gwe nga mukwanaganya bubaka ki bw'olina eri abatulaba n'abatuuliriza ku nsonga eno naddala gwe omukwanaganya n'ebibiina bubaka ki bw'obawa? Obubaka obusooka nti tulina okufaayo ennyo engeri gye tulima emmere yaffe ennansi, kubanga bw'ogirima obubi era eba tejja kukola ekyo kye tukola ki kye twagala. Tulina okugirima mu ngeri etayonoona butonde, kubanga obutonde buno ate we tubwonoona tujja kulemererwa era okulimako ki emmere eno. Tulina okufaayo okulaba nti twenyigiramu okulaba nti ekintu kino kitukwatako ffenna. Bwe tunaakirekera abamu abo bayinza olemererwa. So nga ate we tugamba nti ffenna katwenyigiremu tujja kukola ki? Tujja kuteekamu amaanyi ageetaagisa okulaba nga emmere yaffe eno tesaanyizibwawo. Emmere neeyongera ki ku butonde bw'ensi? Emmere eno we nnalaba mu bintu byammwe simanya environmental protection eyongera ki? Kati emmere eno ku butonde bw'ensi nti tegenda kukola ki? Terina bulabe eri ebiwuka, kubanga ebiwuka bino esobola okubeerawo n'ebintu ebirala kati ng'emiti nti woba osimbye baluguwo tojja kutema muti kubanga alina okukola ki? Kulandira ku muti guno. Nti woba osimbye akatunda kano akakaluba togenda tema muti. Ate ebintu ebimu tubirima nga teweetaaga na kulima nnyo, nga tebeetaaga nnyo okufuuyira nga bisobola okukulira mu mbeera esobola okubeezesaawo ebintu ebiki ebirala ebibyetoolodde. Olina nnamba ya ssimu eri abatulaba n'abatuuliriza? Ennamba zaffe ez'amasimu ziri ku screen. Ze nnamba zaffe ze musobola otufunirako nga mwetaaga babeegateko. Twetaaga abavubuka abali mu byobulimi already batwegatteko, ne woba nga toli mu bya bunnansi otwegattako ne twogera naawe. Naye ne bana abatali mu byabulimi, kubanga okulima kulina value chain mpanvu. Okuva eno ku bye tukozesa mu kulima, okulima kwennyini, okubitunda, okubitambuza, value chain mpanvu. So woba olina ng'olina woogwa mu value chain eyo, tuba omuntu oyo nga tumwetaaga. Kale mu ddakiika emu saawa wumbe ensonga. Tweyanza nnyo okutuwuliriza. Ffe Slow Food Uganda tulowooza nti nga tukoze wamu tusobola okulaba nti emmere yaffe eno tesaanawo, ate ne tubeera n'emmere ennungi nga nnyonjo, ate nga buli omu tanyigiriziddwa, oyo agirima ate n'oyo akola ki? Agigula. Ali ku BBS Stefan ye Ruth Namuleme okuva mu Slow Food Uganda wansi w'ekitongole ekiyitibwa Uganda Youth Network ye mukwanaganya w'emirimu. Omulamwa gwe baliko abavubuka beenyigiddemu okulaba ng'emmere ennansi eyo gye tuyita local food, total local food, emmere eyo tesaanawo. Emmere eyo ya mugaso nnyo, emmere eyo ddagala. Nga bw'agambye bw'eneesaanawo ate nga ddagala tujja kulya eddagala oba bajja tuwa eddagala mu kifo ky'emmere eyo. Nolwekyo omulanga guno gwe baliko ffenna gutukwatako. Emmere eyo tugikuume, gye tulowooza nti eriroko emmere eyo ddagala nnyo 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 nnyo. Ate tugyettanire tugirye, obulamu bujja kukyuka. Mukkirize mwerekereze, oba oli awo banadda ne batwongerayo akadde okwongera obbamanyisa. Musajja wa Kabaka birimu ematofu nkwagaliza akaseera akalungi. Pulogulaamu olutindo kanjifundikire nga kuga nti ayi Katonda kuuma Ssaabasajja Kabaka.